amateeka gaawukana. Museveni tugobere kya Museveni kya RDC wetubulira. Abagoba baloola okuzinda ofiisi y'omumyuka wa RDC bagadde kwekubira nduulu nga bagamba basusse okutulugunyizibwa ab'ebyokwerinda. Bano bagamba ab'ebyokwerinda tebabakkiriza kuvuga ng'essaawa za kafyu zituuse. Mijera waliwo lodi bulooka tebakukwatako. Naye wano Masindi bakugamba saawa emu paakinga genda waka. Ate olina mmere erina kgenda. Tuva Kampala saawa 12 tutambula kiro. Tutuuka muno saawa 7. Oba otuuka boti ku prison oyingira Masindi town imiriraawo. Naye ate ffe entegeera yaffe nga President Kabwe yogeramu yatugamba fe abeerooli abatise ebyokulya moka sigali nga zitambula. Balumiriza n'ab'ebyokwerinda okubasaba ensimbi. Tukwata wano RDC n'abasirikale be ekiro nga tutambula nga batusiba ku poliisi fine mitwalo 5 mitwalo 2 kati ne weebuuza kiki kye tuliko. Amyuka RDC Longino Baheebwa abategeezezza obukwakkulizo bwe balina okukolerako. These people with the lorries, they want to move with loaders and turnmen, about 4 or 5 people on a lorry. Only we want, if the lorries are going to load, they go and get the people from the village, they load and come with the produce. If you get any person who has asked you money, you report immediately, then we ask you. We have to charge that person. Bano oluvudde mu lukiiko basazeewo nti tebalina kyakukola okuggyako okusimba ebidduka byabwe. Ajagala kwani kwa RDC n'atugamba parking essaawa emu park your vehicle simbule ku makya 14.